Omusirikale omwafiiriddewo nga bamutuusa mu ddwaliro. Abalala embeera mwe bali si nnungi. Wabula ng'ebyempuna bwe bitaggwa mu nsi, omu ku beerabiddeko n'agaabwe agambye nti awadde bano obutwa abadde abataasa ebizibu ebiri mu poliisi. Kati gw'oseka ki? Ekyo kisesa. Bwe tuba nga tuvuddeko awo tugenda kutunulira ku mawulire g'omubaka amanyiddwa nga Zzake. Zzake Bizeemu mukwano gwange. Jjukira baali bamugoba mu paalamenti ku kakiiko oba koyinza okuyita mukwano gwange komiti. Kakati byonna tugenda bitunuulirako okusinziira ku munnamateeka wamanyiddwa nga omukulu oba omulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago alina byatugamba bye tugenda okuba nga tuwulira mukwano gwange. Munzikirize nsooke mbabuuzeeko. Mwasuzeeyo mutya bassebo ne bannyabo mwenna gye musinziira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okusingira ddala, mwebale kwagala mukutu gwaffe guno ogwa DPTV Uganda. Mbeera Sajjime abeere mabega wa microphone okuba nga nkutuusako buli kimu kyogenda maaso n'okuba ng'owulira. Njagala kukwebaza ak'ensuso gwanoonya mukwano gwange n'ofissaawo obudde bwo n'onoonya omukutu guno. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tutambula ne Afudde Ngabo ono mulombi wa dduwa mukwano gwange, munoonyeeko osobole okuba nga ate bakulombera edduwa. Teweesibako nnyanja ya bizibu mukwano gwange, noonya Afudde Ngabo asobole okuba nga akulombera dduwa ove mu bizibu ebikutuddemu. Kale mukwano gwange njagala kuba nga ntandikira wano, wabula tutandike ne kino. Nkimanyi nti gye wava ewammwe okujja e Kampala oba okugenda ebweru w'eggwanga waliyo ebintu eby'enjawulo bye wali osobola okukola, era ebyo bye wali okola either wali okola nga tofuna oba wali okola ng'ofunamu akatonotono naye nga tekakumala, n'okwata ekkubo n'ojja e Kampala oba n'olinnya n'ogenda ebweru w'eggwanga. Njagala omanye nti Uganda gye waleka eyinza okuba tekyukanga, naye era njagala ojjukire nti abantu b'oweereza ssente bantu bo bamanyi ensi bw'etambula. Beera mwegendereza ng'okwata ssente yo giweereza omuntu atamanyi bwekumenya. Bye waleka e Uganda by'omugamba akole mu kiseera kino obimanyi kuba waliyokko. Wakolako akasaaluuni kakusiba nviiri oba kusala nviiri naawe nga kakkaluubiri ogamba oli akole saaluuni. Ebintu by'oteekamu ssente nga toliiwo oyinza okubyejjusa. Weegendereza abantu b'osindikira ssente okukolera ebintu. Bandikukolera amafaayo oba ne babikola naye ne bitabeera successful nga w'obyagala olw'ensonga tobiriimu. Kakati kyandibadde kirungi n'otereka akasenteko n'ojja ggwe ne weetandikira ky'ogenda okubeeramu. Oba tuli ffenna, njagala awo nawo tuveewo. Ngenda kusooka mu mboozi y'omukulu amanyiddwa nga Zzake Mutebi. Ampuliriza. Zzake Mutebi tukimanyi bulungi nnyo nti nno gye buvuddeko Zzake ono ebizibu byamugwira mu paalamenti nga bagamba nti nno yayolesa empisa embi, we yavaayo n'atunula sipiika mu kamwa. Empalana zino zaalimu sipiika. Omukulu Zzake yawummuzibwa ku kifo ky'obwa kamishona I think mu paalamenti. Kakati olunaku olwajjo zaabadde ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 7 2023. Omusango guno gwazzeemu okuwulirwa. Jjukira gwali gwawulirwako n'oli omulamuzi eyafa ayitibwa Lilian Buchana. Kakati bazzeemu okuba nga bawulira omusango guno baaguyise, era okusinziira ku munnamateeka w'omukulu ono amanyiddwa nga Erias Lukwago nga ye munnamateeka wa Zzake Mutebi, ono nno akiikirira esaidi z'emityana eyo. Yavuddeyo n'agamba nti balina essuubi eddene nti bagenda kusobola okuba nga Uganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba.
Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku nnamba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku nnamba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all. Bawangula okusinziira nti n'omusango guno gwazzeemu okubanga guyitibwa kiwa essuubi era gugenda kubeera nga guwulirwa. Mu kuwulirwa tusuubira okuba munnange nga bajja gugoba. Ebigambo bya Erias Lukwago bw'atyo bw'ategeezezza. Mujjukira ebintu ebyaliwo awo era ebintu ebisinga Francis Zzake baabimuggyako, omuli emmotoka, omuli bagenda n'ewakawe ne bakola search mu maka ge, search gye baakola nga taliiwo, ekitegeeza nti no yali emenya amateeka. Naye of course ebyo mu Uganda bya bulijjo, tetukyewuunya nga waliwo ekintu ekikoleddwa. Juzi mwalabye bagenze mu maka ga Sheikh ne bagenda maaso n'okuba nga baaza ne bagamba nti basanze amasasi mu meter box ye emabega, naye ng'ebyo byo tubimanyi. Kakati omubaka Francis Zzake yavaayo, yali alwanirira nno bantu mu paalamenti awo. Omubaka speaker n'agamba nti nno ono teyamuwadde kitiibwa, ekyavaako okumusekeeterera ne bamusuuza ekifo kye mu paalamenti eky'obwa commissioner. I think yali commissioner side zeeno ku NUP bwe mba seerabidde. Ampuliriza, njagala tuveewo awo tweyongereyo. Emboozi eno yavudde mu bitundu bya bayitayo Busiyo. Yes, side ze Busiyo. Era nga akawooteri akamu basajja bakulu bano abapoliisi bwe babadde bakyamye okulaba nga bafuna ekyokulya ekidde eri olubuto. Essaawa zabadde zirimu 3 ez'ekiraawo. Abakulu bano ababadde ba patrolling ekyalo abeetoolola ekitundu ne bagamba owaayi enjala bwekuluma ate tojja kugaaya masasi oba mundu ze tubagalidde. Ne bakyama mu ka hotel basobole okuba nga bafuna ekyokulya. Eyo nno gye bafunye ekyokulya ate ebizibu gye byajjidde. Baalidde akamere kaabwe ne bagenda maaso n'okuba nga bakamaliriza ne bakwata ekkubo bagende. Bwe baatambudde baatuuseeyo embuto ne zitandika obbeekyangako. Embuto mbeekyangako, omu ng'afa ggwaawo. Eyabadde ali obubi ennyo ye ASP Rogers Lutakayisika. Rogers Lutakayisika yabadde akyakaaba olubuto, n'omulala n'akaaba olubuto. Ne babaddusa mu ddwaliro awo okumpi. Ekyennaku Rogers Lutakayisika teyasobodde kuba nga asimattuka. Yafiiriddewo musajja wattu era n'abalala batandise okukaaba embuto. Muno mwabaddemu ASP John Bosco, musajja mukulu ono ye yabadde akulira operation eno oba bano. Ono Bosco naye olubuto lwamwekyanzeeko era ali mu kufuna bujjanjabi. Wabula ebimu ku byewuunyisa be bamu ku bantu abaabaddewo. Oba katusooke bwe tuti nti batugamba yamba poliisi naye kuyambe. Poliisi bagitendeka kukwatagana naffe bantu ba bulijjo nti ow'amagye we yandijjidde akozeseewo masasi, owa poliisi aba n'obusobozi okusinziira nti bamutendeka kukola ekyo to keep law and order, ye asobola okukakkanya obukakkanya abantu. Naye ate ensangi zino weesanga ng'abapoliisi balinga be b'amagye. Enkwata gye bakwatamu abantu n'empisa gye bayisaamu abantu tekyali ku keeping law and order. Kakati kibuli maanyi. Oba okitegeera, kati tosuubira munnange bantu kujja kuddiza kirungi ng'ate gw'obawa kirala. Era suubira okubeera nga nabo bajja kuddiza bulala. Kakati akahotero kano kalungidde abasirikale omunyale kabadde kanyo kawulire. Naye kisinga okubeera fane kubamu ku baabaddewo boyinza okuyita eyewitness. Yavuddeyo n'agamba nti oba oli awo ono yawadde abasirikale bano kanyo kawulire yabadde abayamba kuba bambi tebali mu mbeera nnungi. Tebali mu mbeera nnungi. Ate gwe buli wenjogera kino n'oseka. Kale ebyo bisesa.
abasajja bali mu kufa balidde obutwa osinika naye n'owulira ng'oyagala omukube bukubiruye bannange naye ng'ebyagudde ku basirikale byebyo tebyabadde birungi. Tusuubira munnange nti abasirikale abantu mubaddize ekyo musigale ku kiri ekyokukuuma law and order musobole okuba nga mukwatagana n'abantu ne buli we mwedistansinga okuva ku bantu nabo bajja kutandika okufuna engeri gye babeesalako. Omuntu asobola okuddiza ejjinja, omuntu asobola okukola ekintu ate banaye mujjukire nti abantu be mutulugunya nga mubacunya be bantu be bamu gye mubeera gye muli emmere mu mabaala mu birabo byabwe mwe munywera omwenge mu tayimu eyo temutera kubeera n'amamundu. Omuntu ajja kukolako ekyettima oba kuteera obutwa mu mwenge kati yandibadde enkolagana ennungi wakati w'abantu ne poliisi nga aweetaagisiza nga babaawo kye mukola so si buli kiseera kujjanga na bukambwe kugumbulula abantu tiyagaasi woowayi ate kawungezi n'oyambulamu yunifoomu enkya n'ojja mu kirabo olwedde ewatudde omuntu gwe wakubidde munne omuntu ajja kukuteera obutwa mu byokulya. Kati olaba bano abasirikale ekyakoleddwa tetukiwagira era sisobola kiwagira nti kirungi kubanga esi engeri ate gye tulina okumalawo oba obukaawu oba obukyayi bwe tulina ku mitima. Ekyo tekyabadde kirungi ekyakoleddwa wooteeri eno era nga we twogere mu kiseera kino bannannyini baayo bali mu kuliira ku nsiko bamazeemu omusubi. Olaba we beemazeeko emirembe naye ng'omuntu omu ye yamaze okufiirawo abalala bali mu kupookya nabutwa mu ddwaliro. Naye nga kino kibe kyakuyiga eri abasirikale mwe bwe mubeera n'emmundu nga muli ku operations zammwe mwerabira abantu ne mulowooza nti oba oli awo mumazeeyo kyokka ate olujja mu yunifoomu ne mutufaanana. Ekyo ekyambalo just yunifoomu wabula twenkana tuli bumu. Kakati wooteeyise bulungi abantu bajja kukola nga bye bakoze bano abasirikale oba okitegeera. Njagala kubeebazaako nga nsembereyo okuba nga nzigawo puroguramu y'olunaku olwaliro. Njagala kubeebazaako nti mwebale nnyo mwebalire ddala abangoberera bannange mwebale nnyo. Bannayuganda nga musangibwa mu Saudi Arabia bannange mwebale nnyo, nga musangibwa Kuwait, Oman, Qatar, Jordan bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. South Africa abali e Kenya bannange abali e Kenya I salute you guys. Mwebale nnyo kubanga mutugoberera. Abali e Nigeria kati ate abali e Bungereza abali e Canada ne America bannange mbalamusizzaako mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Elias okuva we Cleveland muganda wange nkulamusizzaako webale nnyo byonkolera webale nnyo taata. Omukulu oyo atera okunoonya n'agamba Sajjime ebale tukolera story n'abalala bangi mikwano gyange bambi ababeera waliwo omukyala bamuyitaani erinnya linvudde mu mutwe nali ndi awo nga ndaba message ku ssimu omusajja ankubira nga ngamba gundi angambye nkuwe ssente kati ate ng'erinnya sirimanyi lyayogera bambi mba ndi awo nampeereza aka message ku WhatsApp. Thank you so much abasiima emirimu gye tukola oba emirimu gye nkola ne mugamba Sajjime yeetaagayo ka data. Mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyange okubanga mumpa amaanyi. Nja beebazaako ensusso nga bwe nabagani ngenda kutandika okuba nga mbatumirako mikwano gyange. Nsaba Katonda omulungi ow'ekisa abakuume nanga nkuume tusobole okuba nga tuwuliziganya ate tutuuke mu Uganda eyo yeesiimisa abaana baffe mwe tujja obbaleka oba mu bajja okubeera nga ddala beeyagala era nga beenyumiriza mu kubeera nti bannayuganda abannannyini baayo kubanga ensi endala ziinayo ekintu kye bayita citizen by birth ne citizen by descent. Biri bisatu ekirala sikijjukira naye bw'ogenda nga mu America citizen by birth gwe ne bw'obeera nga oli mu America baakuzaalirayo naye ng'oli wava eno jjajjawo yava eno obeera by birth even though oli mu America era omazeeyo emyaka 5 oba 10 oli mu America by birth but waliwo Abamerica by descent abo abasookerwako ensonga abo. Kati mu Uganda abannayuganda by birth bamaanyi okusinga bannayuganda by descent. Bannayuganda by descent be bannannyini Uganda.
oba tutegeeragana beba nanyini Uganda by descent kati by birth beba nondi muyindi najja nenzalibwa naye nga nzaliddwa Uganda nze ndi munyarwanda naye nga nzaliddwa mu Uganda. Those are the abo bebayita Ugandans by birth. Naye kakati osanga omuyindi nga kukuba oluyi tonyumya era bo baweebwa nnyo omukisa oba oliawo n'okusinga aba decent. Naye mu America n'amawanga amalala nga Bungereza mulaba contracts ezikolebwa e Bungereza ez'emipiira omungereza tebamuggyako musolo naye gwe bw'ova eno oba gwe Ronaldo bwe baba bakuwa omusaala gwa $3 emitwalo kumpi nga gijo giba gya musolo naye y'omungereza Wayne Rooney Marcus bikoze bitya tebabaggyako musolo bafevaringa decent yaabwe abantu baabwe gw'omugwira gw'olina okuwa omusolo oba okitegedde. Ne wano mu Uganda omunnayuganda yennyini yawa omusolo okusinga omugwira byampuna. Tutambula ne Afudde Ngabo ono mulombi wa dduwa munoonyeko mukwano gwange asobole okuba nga oba oliawo akutuusaako service gw'oyagala. Ebizibu bingi bye tuyitamu bingi nnyo nza n'okuba wagenda nabyo ebweru oba ng'oli nabyo wano e Kampala ava nabyo wammwe mu kyalo ebamunaanika. Kale mukwano gwange noonyako Afudde Ngabo alomba dduwa si wansaasi. Yes mu ngeri emutambula ne Alihila Holdings Uganda Limited bano bakabaka mu kuzimba amayumba okuzimba toye ziri ku mulembe okuddaabiriza amazzi mu nnyumba y'obogga kuteeramu n'ebirala bingi. Saba Katonda atakuumira mpeera abankuumire mubeere bulungi mweraba. Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira ye ffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all.